nangaba kusebudde naye bweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato nkwaniriza nnyo omulungi omulabi wa Delta TV nekubuuzaako nengamba ti ogamba otya ssebo ogamba otya nnyabo gyebaleka tejja kuza olunaku olwaleero mwe abafuniddemu ebizibu mukwano ate tusaba Katonda abasaasire ebizibu mubivuunuke ate gwafuniddemu ebirungi munaye nekuyozaayoza nekugamba nti no ekyo kirungi nnyo ate kisufu nze nasaliriddya programu ebintu bizibu olunaku olwaleero tutambuddeko ne tujja saidi zene ekisugu lwaki tuli kisugu tuzze sijjaga nga tuli maka ga muntu kubanga tutalina wuwe ne waali baddira akantu kawandikoze noga nti munaye bino kankumiremu enkoko zange kati emanyi oba enkoko ne zivaamu olinakawo omuntu yeebake tulina omukyala ajambo omukyala omuta ajambo alina omwana eyafuna obuzibu ku bwongo mu mbeera gye balimu bintu bingi nnyo bye bayiseemu byayinza okutubulira ye ng'omuntu oba oliawo ffe nga tetubimanyi naye nga bw'otunulira embeera bw'otunula ennyumba mwasula bw'otunulira kwagala ebintu byonna bingi bye tuyinza okwebuuza naye nga mu butuufu byo bizibu nnyumba tuzizimbye ez'enkoko zirabika bulungi nnyo ennyumba mwasula yali ya bisolo yajja atya okuba nti asula mu nnyumba efaanaganako bweti oba gwe obadde okimanyi nti waliyo abantu abali mu mbeera bwetyo abanoonya we bateeka olubanga mu butuufu tebalabawo kale nkusaba okakkane ate olindirire emboozi eno nga tulaba omukyalo ono atubuulire bizibuwadde bitya n'ebiringa ebyo katumweyungeko ajambo tuvaako embeera tempisiza bulungi n'akato erinnya ajambo Ajambo Caroline. Ajambo Caroline. Ajambo Caroline oli wa gwanga ki? Ndi Musamya va Busia district Masaba. Ajambo yajja atya okubanga okay soke ebyokubeera neno lwaki tuli ku program eno ku program eno tuliko lwakuba okulabikira ku program eno namala kubeera nga ntambula mu kibuga nga nsaba ku buyambi kati bwe natuuka mu wino waliyo mukyala nandagira nagamba yambuka ku kizindaalo waliyo babayita voice radio ba mu wino nenyambukayo kati waliyo omwami gwe bankwasa ne bangamba gwe tojja malako tukira oyo mwami ne bampa namba ye nemufuna netandika okutambula ku kibuga mu bwebityo nga tunoonya ku buyambi bw'omwana lwaki mumunoonyeza obuyambi nsonga ki omwana lwensonga lwaki tumunoonyeza obuyambi taata we kale embeera yajja nenkalubirira nga sirina kyakukola ate nga nange netaaga obulamu bw'omwana wange kataata we yajja okubeera nga anemereddwa neŋŋamba omwana wange sijja muleka abeere bw'ati kanfulumeko ebweru w'abantu wakirina nga abantu basobola okukola ki kunkwasisaako aba alinayo asobola okumpa ku magezi nti omwana okusobola omukola bw'oti oba bw'eti omwana wange asobola okukola ki okubeerawo nga mulamu obulamu bwe mbwetaaga kati ne tutandika taata we kale taata we yajja yatulekawo mweyo embeerayo n'oyo omwana muzaalira wano ekisugu kale wenali mu kisakisa nampaako waliko emangako siwala nnyo gye tuli ennyumba gye twalimu omwami ng'atuleseewo mweyo embeera lwakuba omwana oyo yali bw'atyo yagamba tabeera n'abaana bwe batyo nakola ki omwana we yategeera tuli bw'ati ali bw'ati nengenda mu ddwaliro Mulago okukomawo ne mutegeeza nti omanyi mwana afa ali bw'ati kitagisa sente bweziti ye yasibamu bibi ebyanguya nakola ki natulekawo mukutulekawo nzize ntobya n'omwana ajjukira n'oli omukulu naye ntoba n'ebyokusoma n'abivaako nenkola ki nembeera mu eyo mbeera nga si byangu wadde n'akamu oluusi omwana alwala n'ogenda e Mulago n'obeerayo
nga tolina dda ku 10 mbeera nenkalubirira. Omwana omuzalira Kisugu Namuzalira Kisugu. Mulaba mutya embeera y'omwana nga teri bulungi? Bakibagambirawo mu ddwaliro ng'omwana yakazaalibwa oba? Omwana nga yakazaalibwa, kale mu kuzaalibwa kwe yazaalibwa ng'akooye, n'amala n'ajja teyakaabirawo, kale yamala wiikisi 2 ku okisigeni, n'akola ki? N'amala n'adda engulu n'atereera. Mu kutereera ne batusibula mu ddwaliro, we nakomawo ne ŋŋamba omwami waffe omwana nti ali bw'ati n'atereera, kale ekyo we namulabira kukitegeera nnyo, nategeera nga myezi 6 ng'ekyo ekizibu ky'okubwongo, kuba kolo yalwala omusujja nnyo ogw'amaanyi n'okwesika. Kati kwe kutegeera nti omwana ali bw'atyo. Kati kolo kwe nakomawo ne ntegeeza omwami, ye yasibamu ebyo ebyanguya. Omwami yani? Owere Alex. Owere. Osuubira ali mu bitundu ki? Ebitundu byensuubiramu bagamba ali mu bitundu byeyo Namwongo side zeeyo oba mu Kasanvu Kanyogoga. We batyo kuba we yali abeera we nali manyi. Yasengukawo kati sikyamanyi waabeera. Omwami wamufuna ozze mu kibuga ng'abeewa mu Bobali tebamumanyi byali biki? Kale twalinga neiba nga nze nsoma nga kale nali neesome mwenyini nga nekola mu holiday nekola ebino ebirimu by'okweyiya nenesasulira school fees nga we tubeera yali abeera kumpi nange. Kati we nalanga embeera enkalubirira n'agamba jangu kulabirire olimo okwebonyaabonya netusooka ne tubeera bulungi, tufuna omwana asooka nga tewali buzibu. Naye yajja n'afunako katono kaafunye ng'akasente oba ka bizinesi. Awo oluvannyuma lw'okufuna okubeera n'ono omwana ng'afuna kino ekizibu, kirabika yalaba nga tabisobola. Mu ka bizinesi kaffe ke twali tulinayo ngaaze naye abantu 2, n'afunirawo n'animba mbu ono omukozi simanyi agenda tukoleranga biki ebyo. Awo yagendera ng'alabye maze olaba ono omwana bw'ati, n'agenda paka na kati. Kali ka bizinesi? Kali ka bbaala, yali bbaala. Yali bbaala. Kati bizinesi we yali bbaala lyo lyali lyavaawo ne batambula ne bagenda? We lyavaawo ne batambula ne bagenda. N'oyo omukyala gwe yafuna nze nandekawo, andodde atuuka okungoba mu nnyumba wali we twali, kuba bali babanja myezi genda 4 mu 5. Andodde agamba sijja kusobola. Kati kwe kufuna kano omusirakiza. Kali alinga n'abakyala affe ku kitundu, kana akayumba kalimu enkoko. N'agamba weeraawo nga weeyiiya mpola mpola. Nga we mukalaba katonya, kafunda, oluusi mwana kagamba kaziira, oluusi muyiza oziira n'okuziira ebbugumu. Oluusi ekuwa ebeeze muto bamwena n'otoba n'abaana n'ofuna weweekunyira n'oyimirira. Tudde ku mwana. Omwana oyo ng'ogenze omulago bamulabye ki ekyaddako? Omwana oyo nga ngenze mulago nga bamaze omukebera, baŋŋamba ono omwana kale okutereera ajja atereera naye nga weetaagisa ki? Ssente. Ate okulabirira keya y'amaanyi, okumuteekako keya y'amaanyi. Na buli ssaawa obeera kale ku biddagala ebyo nendaba ng'eddagala luusi terimukolera, luusi abeera yeesika bw'atyo tanatuula. Oyo awesa agenda mu mwaka gumu kitundu talinako kye yekoledde. Kazi wamuzaala ddi? Namuzaala mu Gwokuna nga 18 mwaka guwedde. Agenda mu mwaka gumu kitundu. Eddagala libaawo omwana ddyo nga ligenda muyamba muki? Buli genda ku bwongo okumukakanyangako ekyo ky'okwesika biki ebyo. Naye ndaba tewali njawulo, agenda bugenze mu maaso n'okwesika. Oba kati bagamba baagala kumubaba mulongoose babadde bakole tesiti ndala y'obwongo balabe ekizibu. Bamuyisa amagezi nga bukyali nga wakyali omuto asobola atereera. Omwana ebbanga ly'obadde nalyo taata nga adduse. Okwasaganyizaako famiri y'omwami? Kale famire ye waliyo abali nagendayo okkongo oyo mwana asumbuwa. Oyo mwana ng'akakyuza nti alina ekyekizibu. Ne bagamba bo tebajja asobola. Omwana taatayo nga wali yeeyagala, nabo balina ebizibu byabwe ng'abazadde bakulu, nabo bakuze bakadde, tebajja kukola ki? Kusobola embeera z'oyo omwana. Sisobola atuula eri bandabire na buli kimu bangulire kasabbuuni biki. N'abaana 2 nga taatayo wali wano yagala n'omukazi omulala bye tebakola ki? Tebabisobola ebyo ebizibu tebaagala. Okujjako omwana nti baki
naye nga tata bw'aba yafa basobola naye nga baba teyafa waali bo ebyabwe bizibu tebasobola. Omanyi bwe tubeerawo nga tulina abaami apart from the family tubeerako n'emikwano kozi njagala omwami ono wabanga teyava mu kitundu nti yagenda wala nnyo mwanoonyeza ddala mu butuufu ne mubulwa waliyo ba mikwano bakugamba nti mu butuufu twamulabye aliko wali kale oluusi bagamba tumulabye ali wali naye we mukubira essimu ne mugamba munaaye oba omwana weebate oba school fees oba omwana esente z'eddwaliro yakanya kuŋŋamba gwampa emirimu oba gwansasula sirina mulimu sikola sirina sente oyagala neesale ngende nzibe ekitegeeza essimu ogikuba gikwata oluusi essimu ogikuba gikwata oluusi tamutena waliyo lwajja n'agiteeka mu blacklist waliyo lwajja n'agikuba nga kweri n'agamba nze munaye sirina sente bwe bityo we bikoma takugamba kirala agamba oba gwansasula oba gwampa emirimu nja kuyamba baana we mba sirina nkole ntya kati yeetaddawo neyeteeka mu ngatto zo nti nawe woba tolina okola otya nzi ye agamba gwamanyi n'abaana bo nze saagala amanya yesibabe weeyiye ng'omukazi abakazi abalala nga we bayiiya abalala bayiiya bati abalabeyo nga bayiiya ne ŋŋamba nze nange njiiya ng'omuntu naye tekimala kuba n'abaana babiri otekeko ono omulwadde ono yeetagisa sente gwe olaba zinawe oli awo gamba giye nawe yiiyako ng'abasajja kubanga gwe alina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okusinga nze sobola yiiya n'enzira eno n'omwana ku mugongo gwe oyiiya oli bw'omu otambula bw'omu naye nze n'omwana ku mugongo agenda agamba nti jangu okole kino ekivamu sente sobola alabira bano abaana singa sirina mwana ono omulwadde obanga ndina oli omulamu oba ono nga si mulwadde bw'ati basobola afuna weemuleka nengenda nenfuna oba nenjiyo omulimu ogulima sente zisobola kulabira bano abaana oba singa nina maama wange nti mulekere naye sirina ngende njiye ate n'oyo omwana sobola mulekera muntu eyo embeera y'omwana oyo teri agisobola okujjako nze maama we nze amanyi kyayagala oba enjala emuluma oba ali atya bwe tosobola amutegeera nze ategeera nti ali bw'ati talinga baana banti ajjako abo bayogere ye tayogera tatuula anya namukulabira omwana atatuula atayogera atakola ki ate asobola kweriisa teri asobola omukulabira okujjako nze maama we kennyini nze asobola omulabirira ogambe maama gwe taliyo maama otaliyo maama yange yafa nga nze nkyali muto kyabenganda balala daddy sisters and brothers nzifwe twazaalibwa abaana basatu nze wakubiri gwezirako naye si ye mukulu nnyo nti ali asobola kunnyamba naye ebyokusoma byamulema naye yeeya bweyiya zino gino emirimu gya poota kuba tetwafuna kyanza omuntu otusomesa maama nga we yatufaako teri yatufaako na buli omu yeeyiyanga bibye mu buto bwe n'alaba nti wano kati nze nako natandika okukola emirimu gya house girl nga nkyali muto kuba nali sirina muntu akola ki anyamba nti oba genda kusomera oba okola eki bajjanga obeere wana nalina basenga kale nalinako senga naye nga nabo tebafaayo nnyo nti omwana wa muganda afwe bati mutwala akole ki obukya nga maama nga yafa bwe bityo ebyali jasi neeyiyako bi house girl paka kati kale awo wefuna omwami nandekawo ate nanzira mu mbeera eri gye nalimu ey'okubonaabona omwami omufuna oli mu bino byakola waka kati kolo nali mu P7 nga mwenyini nze okuva dda nali mukozi nga nze nsobola kutuulirira awo nga neeyiyiza mu holiday nenfuna ka school fees kange twasomera mu government school Kisugu nakasasula $600 nga nfuba kulaba nti essomero liba lituuse nkole ki obusente nga mbulina ekitegeeza mu mwakulira muno seeri mbale seeri busya nakulira muno kuba nze bandeeta muno okola house girl ne ngamba sijja akola house girl kasooke nze nensomereko wakiri manye okuwandiikako wadde bakweta kola house girl noye kasente ddeyo okusoma ng'olobeera waani waliyo omwana jasi yali muga mukwano nga tuva ku kyalo kyekimu ne ngamba nkusabye nkwegayiridde nyamba mbeere wano njagendanga mu holiday nga nkola saagala agenda mu mirimu egyo nze nkyali muto sooke nfuneko nange manyeko okuwandiika wadde wanu nga bwenjiya mu holiday ka school fees oba nfunye meka nga ntereka nga nina kakebe kange naterekangamu nga nterekamu nga wenterekamu webuwera nga holiday nga tuddayo ku ssomero nga mbutereka nga mbuwa musomesa wange ne ngamba bo buno nga nsoma olunge webityo
abakuyamba abo mwana mwali ku kyalo kyeshemu ye by then ye yali alina bazadde be ye yali alina bazadde be naye nga naye apangisa we twali tubeera kuba yali wabatororo kati yanga neiba waffe kati nga naffe tusula wano nga naye tubasula wali lwaki wayinamu nnyo ekyo because olw'okusanga omwana mweyo age okyali wansi awo naye mutuufu nga yeekubiriza ngamba kino kyendimu oba oli awo kiyinza obutantwala wala kansooka te ngende ku ssomero ati nagamba kino kyendimwe kiza butatwala wala nengamba kasooke enzireyo ku ssomero. Did you have anyone akugamba nti mu butuufu ekintu kino ekyokuba nti ogenda kukola maka g'abantu kikyamu walinako omuntu emabega oba wayirowoozanga gwe omuntu nti ngenda kubeera mu bufumbo? No, as in oganye okukola bwa house girl ogambye nti kanzireyo ku ssomero kyembuuza nti did you have anyone behind you? Nze neegombanga bwegombizi nga ndaba abaana basudde ebbaaga bagenda ku ssomero nga kakayunifomu kanyumira kali kakalaki kali ka purple ne white nga nange njagala nyambaleko ati nino baana ngaafunye chance nange wekako baaga neŋŋamba kampeekeko baaga ngende ku ssomero nange nga ndaba abaana bambala banyumira bagenda ku makya neŋŋamba nange kangendeko ndabe nsomeko. ebbanga lyewamala ng'osoma bintu byatambula bitya era kiki ekyakuwaliza ate okugamba nti omwami ono wagambye ye Owere ate akutengula omutima ogambe nti kambirekeraawo? Kale yewe yantengula omutima nangamba kambirekeraawe kubanga yali aŋŋamba kalonze nsobola kulabirira nekola ki nenkwererako nontuuka wakiri oba musinyafu n'okola kakooziko kati we naŋŋamba kale naye naŋŋamba weekuume ogira obeerawo nange nemugamba nange nsooka kwekuuma. Kati we twatuukaawo n'abeera nga anyimba naye ng'obimanye n'abeera nga ndagala bulungi nga kima kimpa nange neŋŋamba kitegeeza muntu we batu bamwagala ne bamuwana buli kimu kyayagala. Oli mu class kyawo? Awo nga ndi mu P6 neŋŋamba kitegeeza tinda wali mu P6 olwo omusajja nga akuwa ebintu byoyagala nga olwataawo ng'ebyalavu bitandise mu P6 bintu bizibu ataawe nawe yatandikira okunjagala nembeera nga akola ki nga mbeera wa mukwano gwange ye ng'abeera wuwe. Olina emyaka emeka by time? Saawa zino mu P6 awo omwami ono yatandikira okulabirira na biki? Nalina myaka 15 14 ali njiweza nali kirabika nali njiweza. Tugende maaso. Kati awo nakola ki naŋŋamba mbeera wa muganda wo nga nkulabirira ndabirira ekiseera ne kituuka nga kugamba oli omuwala nga tetukyasasula nnyumba ne balugoba nga sente tezikyaliwo oli naafuna naye n'agenda n'afumbira n'andekawo nga sikyasobola sasula nnyumba. Oli omulala ye yali wa myaka emeka? Ye yali mukulu, yali mukazi mukulu. Kati nga ebiseera nje kituuka nga sikyasobola okukola ki kusasula nnyumba bw'omu oli nga ndeseewo kati ono Alex n'aŋŋamba jangu tubeere fano ffeena kati awo twatandikira. Alex yakukya mubeere mwenna naye Alex yakukya mubeere mwenna wali saidi eri nga kyakulabirira bulungi byakutya mubeere mwenna ate nfe ekyoku encouraging okuddayo okusoma ate wabivaako bufi ye yagamba saawa zino tewakyali sente kati mbwolwo tewakyali sente ogira ogumiikirizaako wena tuba ogumiikirizaako kufuna lubuto olusooka. Okay, olubuto olusooka olufunye love yali ekyaliwo bintu bitambula bityawo bulungi nga tampisa bubi era nga ndabira bulungi era nga ndabika bulungi naye ono omwana yaviirako obuzibu ono mulwadde ono. Omwana oli omulala omukulu yali asoma omwana nga amulabirira bulungi omwana? Yali amulabirira bulungi ye omwana we naye kati oyawe yajja n'afunawo kasente ekirabika n'amaguka neyeewogula ate nga nzalina ono omwana awo n'akola ki n'ebyokusasula school fees n'abyerabira n'okulabira omwana gwe yali alabira n'abyerabira. Wangaze obufumbo oba bwabato mbuyita era bwabato wali okyali mwana muto w'ekyo emyaka olwo ekintu okitambuliza kwani ani akugamba nti kino kikolebwa bwe kityo oba gwe naye wakolanga bibyo
nze just nakolanga byange kuba nalinga ne baneba bange nga banjagala nga bangamba bakola webati bwebiti. Akyali program ebintu bizibu tukyagenda ddala mu maaso n'omukyala Jambo atubuliramuko embeera tuzza wano eno ng'obuzibu bw'alina omwana yafuna ekizibu ku bwongo tasobola tasobola kutuula yekka neyetengerera nga we mubamanyi twali tubafunyeko twali tubaleeseeko wano eno ne mubalaba wabula ensonga eriwo nti talina ssente kugamba teyasobola bulungi okulabirira omwana ono mu byokulya alina omwana omukulu alina okusoma omwami ye yakola ki yadduka njagala okwebaza ababaami twalinako program efaanaganako bweti omukyala bali bamuyita Mama Praise abamuyambako bane tweyanza nnyo tweyanzeege basaswa treatment that was Mwami Kakoza mu US Lydia US Karim Sava US bane tweyanza nnyo tweyanzeege naye gwe yalaba program ye mwana ono kyekizibu kyekimu wabula ebiseera bingi ekyali ku Mama Praise kyali nti Tata Praise yete yakola ki teyadduka yabeerawo ne batoba mu mbeera yonna batoba so okulaba nga babezaawo omwana waabwe kakati ekiri kono omukyala Jambo ye omwami takola ki taliiwo kati oba olaba mu butuufu nawo otandika okulowooza challenges omukyala ono za facinga eyo yonna gy'atambulira in case biganye teri ssente nebiringa ebyo ye ng'omuntu yasobola omwana we tewali gwayinza kumulekera namugamba nti omwana kabeere wano eno kagende nkole kati awo ndowooza muntegeera bulungi mukyala Jambo obadde n'omwana ono nsaba otubuliramuko kiki ddwaliro ligambye ligenda mukolera ki batusuubiza ki do we have any hope nti bwe bakola kino nekino omwana agenda kutereera biri bitya eddwaliro litusuubiza omwana asobola kutereera n'atuula ate n'atambula n'ayogera nga tufunye sente ze baagala ne bamulongooza sente mmeka baagala miliyoni 3 miliyoni 3 miliyoni 3 bamulongooze babeere nga balaba obulamu bwe nga bwe bugenda atuula akola ki tumukozese exercise ezo kuba yina yasanyalala omubiri gukaluba muri parts kumukozesa exercise ezo biki kulanga atuula atereera kati gwe ofaayo naawe n'omukozesa exercise wane waka faayo nemukozesa exercise bwetwali ku gundi eri eya Mama Praise batugamba omwana alina okubaako ne toys eziwogana bintu bimubuzaabuze bimukola biki do you have them nze byoluusi birina kakubanga ku luusi n'akasente ke naafuna nti nfunye 10 mugulira amata ate n'endoozi ogulabiri ebintu nga sisobola wabeerayo banaffe abalina bino ebyokuzanyisa by'abaana nga gwe wabisuula eyo tugamba nti wali abaana ababyetaaga ate nga bo tebasobola kukola ki kubyetuusaako so bw'oba biina tukusaba obireetera omwana poza omwana ani erinnya Nyawere Victoria omwana bamuyita Nyawere Victoria mwana muwala bw'oba olina toys nga ziri eyo izo zituyambisaako akaseera kaneeno Victoria zikozeseeko tomanya ate nakyo kiyinza okuba nga kimuwakeninga bulungi atandika oba okutegeera nti kino kyekino kiri kyekiri bwe bitendo bwekyatambula tugendagendako mukuumulamuko bwe tukomawo omukyala Jambo agenda kwongera tatubuulire embeera eno gy'abaddemu ey'okusula mu kantu kano akaali akayumba k'enkoko emutambulidde etya mukyala akyali muwala muto field ey'abaami agyogerako ki bufumba kyetaaga nga waliyo omusajja ayinza omubeererawo noono omwana oba birawo bwe bityo nkimanyi nti nno bizibu era ajja kuba ndowooza tuya bizibu byokka naye kisinziira kyayiseemu bw'aba kiyiseemu akikoze atya mu butuufu okukola ki okuba nga akiyitamu program ebintu bizibu kati omulemu tovaako nanga abakuseebudde naye bwera weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole ki gaye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato